ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Mukama waffe yeebazibwa ab'emikwano abampuliriza ate era nkyali omuweereza wa Mukama Muwanguzi Jacob omusajja asalawo babuulira amazima kubanga nagaana okukolera sitaani n'obwakabaka bwe naye nga nyaniriza omwoyo omutukuvu okubaawo okulungamya buli kigambo kye ngenda okugabana naawe olwaleero. Kaakati buli kigambo kye ngenda okwatula nkinyika musaayi gwa Yesu Kristo kibeere nga kikuumiddwa, omulabe yenna bw'anaakirabako kimufuukira ekizibu okukitaataaganya era n'amagye ge gonna gabeere nga bwe gawulira ekigambo kye njatudde kuba kyambadde omusaayi gwa Yesu Kristo kibeere nga agamagye geesabaga gaba nga tegalina buyinza wadde obukikwatako. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa 2 omwaka 2026 olunaku lwa 4 ssaawa ziri 10. Message eno oba obubaka buno bubadde ku mutima gwange okumala akabanga naye omwoyo omutukuvu olwaleero akisobozesezza era obubaka buno butambula bwe buti nti buno obubaka bugenda kuyambako omwoyo gwo gusobole okuba nga gutambula mu kkubo ery'obutuukirivu. Naye obubaka bwa leero bugenda kulaga tugenda kutuukirira tutya oba tusobola okutuukira tutya mu maaso ga Mukama. Era Mukama abawa omukisa mwenna abasazeewo okubuuliriza n'okulaba nti mubaako ekyenjawulo kye mubufunamu. Omwoyo omutukuvu abayambe abagula amatu alemese buli ebibafuuwamu ebigambo gambo ebitasaana n'okubawa activities ezitali ku mulamwa ze tuyita involuntary activities ezo nzigoba mu linnya lya Yesu kubanga ekigambo ekiramu kizze okuva mu dayale eya Kristo. Era tugenda kulaba ebintu bibiri oba bisatu oba emitwe egigenda oba sub topics ezigenda otambulira mu ngeri y'okulaba nti tutuukirira mu maaso ga Mukama, how to become perfect in the holy walk to heaven. Okulaba nti tutuukira tutya okutambula mu kkubo ery'obutuukirivu. Ensonga esooka nti abantu bonna ku nsi balina emmeeme eri mu mubiri era emmeeme eyo eyamba omwoyo okutuukira mu maaso ga Mukama okuyita mu bino ebikolebwa wammanga. Ebintu ebyo byonna by'okola bikuleetera okutuukira mu maaso ga Mukama kubanga eggwe watondebwa ng'osaanidde okutuukira mu maaso ga Mukama okuyita mu bikolwa n'okukkiriza n'okubeerawo okwo. Nti naye omwoyo atulimu era ali mu mubiri gwaffe naye ojja kulaba nti omwoyo gwo gutuukirira olwaleero nga oyise mu bino wammanga bye ngenda okukulaga era nkizzeemu. Naye ate omwoyo oguganye okulabika nga mulongoofu mu maaso ga Mukama ogwo gubeera gufuuse imperfect soul oba omwoyo ogutatuukiridde mu maaso ga Mukama. Naye buli lw'otuukira mu maaso ga Mukama obeera ofuuse mwana wa Katonda era obeera oyitibwa mwana wa Katonda. Naye bw'obeera totuukiridde mu mwoyo gwo obeera oyitibwa mwana wa Devil. Oba mukitegedde ab'emikwano abampuliriza? So Bayibuli egamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kati olwaleero tya Mukama ofune amagezi. Era bw'onaafuna amagezi ekyo tukisanga wali mu ngero essuula esooka onyiri olw'omusanvu. Lutugamba nti okutya Mukama amagezi mwe gasookera. Okitegedde ab'emikwano abampuliriza? Nti kubanga okutya Mukama mwe muva ensulo ey'amagezi era mu kutya Mukama ofuuka mugezi. Era bw'ofuna amagezi otandika okwewaayo okulaba nti onoonya okubeerawo kwa Mukama. Kubanga kyawandiikibwa nti munoonye obwakabaka obw'omu ggulu n'obutuukirivu bwe na bino byonna ebiri ku nsi binaabongerwangako. Ekyo nga bwe kiri mu Matayo 6 n'olunyiriro lwa 3:3. Akati bw'onoonya obwakabaka obw'omu ggulu ebisigadde byonna bijja kuba bikuweebwa automatically kubanga tosobola kuweereza Katonda n'akulekerera no abeerawo kubanga ye Katonda mwesigwa. Era
okuyita mu kunoonya Katonda n'obwakabaka bwe ogenda mu maaso n'okkiriza Kristo Yesu olwotandisa okutegeera nti otuukirira otya mu maaso ga Mukama. Kati luli osoose kutya Mukama then n'otandika okufuna amagezi. Kati bw'ofuna amagezi okkiriza Kristo Yesu n'olokoka. Ssebo oba nnyaba mpuliriza, okulokoka kya magezi. Naye okugaana okulokoka kya busiru kubanga ky'ogaana tokimanyi. Ate ne ky'oyaayaanira okugoberera eri mu nsi ey'aboonoonyi naawe tokimanyi kubanga Sitaani tabangako mukwano gwo. Era ekyokukkiriza n'olokoka kabonero ak'okugondera okwagala kwa Katonda. Kuba Katonda ayagala abantu bonna abali mu nsi okufuuka abaana be oba okudda gy'ali. Kubanga kyawandiikibwa nti mu Yokaana 3:15-16 nti abo bonna nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu nti buli amukkiriza abeere mulamu abeere n'obulamu obutaggwaawo. Nkabuuse mangu naye nga keeko ye kkooti yeeyo. Yokaana 3:15-16 ffenna tufuuke abaana ba Katonda nga tukkiriza Kristo Yesu ne tulokoka. Mukitegedde ab'emikwano abampuliriza? Kaakati waliwo na kano nti ng'omaze okukkiriza Kristo Yesu weenenya ebibi byo byonna ebyayita n'obyesonyiira ddala n'obiviirako ddala. Waliwo abantu nga ayina enkola yali mutamiivu n'agamba ndokose n'atandika n'okubuulira enjiri naye ne wayitawo mwezi gumu aye n'omusanga mu kawalagi kanyweredde mu soda nga yebbirira. Awo Batonda bakwatula na kulokokera ddala. Kati bw'ogamba nti ndokose okyogera na kamwako, ekisumuluzo kiri mu kwatula na kamwa n'oyatula nti ndokose kubanga Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza n'ayatula n'akamwa ke ti ndokose. Baluumi 10:10. Mukitegedde? Bino mbaleetera okutegeera otuukirira otya mu maaso ga Mukama nti omuntu bw'amala okukkiriza n'akamwa ke n'asembeza Kristo Yesu mu bulamu bwe akyogera n'akikakasa ku olwo olunaku, awo oluvannyuma n'alyoka afuuka alokoleddwa. Nabagambye okulokoka kuno ku nsi kaba kabonero akalaga nti osazeewo okufuuka omutuukirivu oba okutambulira ku kkubo ery'abatuukirivu. Naye okulokoka okwannamaddala kwe kugenda mu ggulu ng'ofudde erinnya lyo n'olisangayo mu kitabo eky'abalamu. Naye bw'otasanga linnya lyo mu kitabo eky'abalamu oba tolokose. Na bino bye walaga akabonero ku nsi oba wakola bya bwereere obeera okotokedde busa. Era nga bwe kyawandiikibwa mu Baluumi 8:1 nti tebaliiko musango bonna abali mu Kristo Yesu. Bw'omala okusembeza Kristo Yesu n'olokoka nga bwe kiri mu Baluumi 10:10 omusango gukuggyibwako ogw'obujeemu. Naye bw'ogaana Kristo obeera osigadde mu bajeemu era omusango guba gukulindiridde mu ggulu. Ekibuuzo ekigamba lwaki wagaana omwana wa Katonda omulokozi ng'ate Katonda yali ayagala mwenna mudde gy'ali? Oba okitegedde? Kakati bw'omala okukkiriza Kristo Yesu n'ofuuka omwana wa Katonda ozaalibwa mu mazzi ne mu mwoyo nga bwe kiri mu Yokaana 3:5-6 nti omuntu taliraba bwakabaka bwa mu ggulu okuggyako ng'azaaliddwa mu mazzi ne mu mwoyo, nti era buli ekizaalibwa omubiri kiba kya mubiri na buli ekizaalibwa omwoyo kiba kya mwoyo, nti ekizaaliddwa omwoyo ye Mwoyo Mutukuvu akwambala era akuweebwa. Tukyali kukumanya nti omuntu otuukira otya mu maaso ga Mukama nti era wano bw'okkiriza Kristo Yesu ne weenenya ofuuka omuntu akkiriza okubatizibwa, kubanga n'okubatizibwa kuba kukkiriza nti olwaleero kuva n'olwaleero mbatiziddwa nfudde ne Kristo Yesu era ngenda kuzuukira wamu naye. Obatizibwa mu mazzi amangi wenna n'onnyiikibwamu, si kuteekebwako tuzzi tutono, okwo kubeera kwefaanaanyiriza era tewali wekyawandiikibwa ekyokuteeka akasalaba ku mutwe gw'abaana n'okuteeka akasalaba ku bantu. Tewali wekyabatizibwa, tewali kubatizibwa okulala okwayogerwako wabula okubatizibwa okw'okunnyikibwa. Kaakati bw'omala okubatizibwa abantu abajjudde Omwoyo Omutukuvu ne bakuteekako Omwoyo Omutukuvu be bantu abamaze akabanga nga baalokoka dda ne beekuumira mu ky'okubanga baweereza Katonda mu maanyi n'okumutya. Awo be bakuteekako emikono Omwoyo Omutukuvu n'akukkako ng'omaze okubatizibwa. Awo ofuuka omuyigiriza wa Kristo Yesu. Kitegedde? Kubanga Bayibuli egamba nti bwe mukwata ebigambo byange n'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe nga muli bayigirizwa bange. Oba mukitegere Bayibuli bw'etyo bw'egamba nti awo ogenda mu maaso
ng'obuulira ekigambo ekiramu eri amawanga gonna n'ebitonde byonna, ng'obibuulira nti obwakabaka obw'omu ggulu busembedde, lokoka weenenye era obatizibwe. Okitegedde nti lekawo ensi ey'okwonoona ove ku makubo g'amabi. Nti oyo yenna anaawulirizanga n'alokoka, omuteekangako emikono n'omusabira ne yeenenya, bw'omwatuza ng'omuntu oyo omubatiza ng'omuteekako emikono ng'afuna omwoyo omutukuvu, nga bwe kiri mu Maaka 16 oba Makko 16:15 mpaka ku 18. Awo ng'ogenda mu maaso okubeerawo ng'omuntu agobera omwoyo omutukuvu, kubanga osazeewo okufuuka omulongoofu ku kkubo ery'okutambula mu bwakabaka obw'omu ggulu nga gy'olaga. Nkyali omuweereza wa Mukama, Mwanguzi Jacob, omusajja abaagala ennyo. Mukitegedde ab'emikwano, nkyabaweereza era nsaba mwongere okwambala amaanyi musobole okukkiriza Kristo. Leero najidde mu format ya gospel message kubanga bye bimu ku byambikkulibwa era byempulidde nti omwoyo omutukuvu ankomako sobole bibategeeza mubitegeerere ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi, Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kyali omuweereza wa Mukama, Mwanguzi Jacob, omusajja abaagala ennyo. Sawa ziri 12 kano ka message wenkakoledde olwaliro ziri ennaku z'omwezi 5 mwezi gwa 2 omwaka 2026 nga ndi wano mu kifo ky'entuusi. Ndi omuweereza wa Mukama, Mwanguzi Jacob, era neebaza nnyo omusajja ayitibwa Samike, era we balola obuweereza buno, era mbalamusiza mwena abampuliza n'abajja okulaba audio eno, naye nsabe bakole bulungi era ffenna twenyweze ku kkubo ery'okutuukira mu maaso ga Mukama. Tuli kukulaba nti otuukirira otya mu maaso ga Mukama. Audio ngiyisa mu bwangu kubanga obudde mba ndaba nnina butono, naye olw'ekyo ekigambo Katonda kyatadde ku mutima gwange okuyita mwoyo w'omutukuvu abeera nnumiriza, era nakino nsazeewo nkikuwe kubanga nayigirizibwa ku by'eggulu n'enjigirizibwa ku bya sitaani ebyo ebimukwatako n'enjigirizibwa ku bikwata ku kitabo ekitukuvu nga ye Bible. Kakati bino bye bigenda okuyamba okutuukira mu maaso ga Mukama. Introduction nagikoze era nagiweereza dda, ogenda kugiraba then bw'omala ogatteko kano ka part 2. Bw'omala okukkiriza Kristo Yesu n'obatizibwa ogenda mu maaso n'ofuuka omuyigiriza wa Kristo Yesu nga bwe twakirabye mu audio eyasoose. Kakati awo otandika okubuulira ekigambo kya Mukama nga osabira abalwadde, owonya abayigganyizibwa embeera etategeerekeka yonna nga bwe mubiraba mu nsi okwetoloola wonna ne mu Uganda we muli, ng'oyiga ekigambo kya Mukama, kubanga bw'oba toyina kigambo kya Mukama tojja kuwangula sitaani n'emitego gye gyonna egiyitiramu baddevo, baddayimooni, baani bonna. Kubanga Kristo naye tumulaba wali mu Luka 4
olunyiriri olusooka olwokubiri n'olwokusatu n'olwokuna n'olwokutaano n'olwomukaaga n'olwomusanvu n'olwomunaana yawangula Sitaani kubanga yali mumanyi, yamanyanga ekigambo ekyokumuddamu n'alyoka amuwangula. Kakati naawe olwaleero okukwata ebigambo bya Kristo kubanga ofuuse muyigiriza wa Kristo obiyigirize n'abalala. Ate obuulire ekigambo mu maanyi awatali na kutya na kukeŋŋentererwa. Oba okitegedde? Togamba nti ebyo ebigambo bya musumba yekka. Tojja kubeera ndiga buli kaseera kulya buli naawe funa w'oliisa abalala. Obwakabaka obw'omuggulu bugaziwe. Akati kino ekigambo ky'okugabana enjiri mu mawanga tukirabira mu Yokaana essula ey'omunaana olunyiriri olwasatu. No. Mukwate ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo mbiteeke mu mutima gwammwe. Ate omanye amazima kubanga bwe mulimanya amazima n'amazima galibafuula baddembe. Eddembe eryo ery'okubuulira enjiri era nga liva ku kulokoka n'oli Omwoyo Omutukuvu akuliko. Ekyo kiri mu Yokaana 8 olunyiriri olwasatu mpaka ku lwasatu mu 2. Kakati ekikolwa ekyokuyiga ebigambo bya Kristo Mukama waffe n'obikwata ekyo kiragiro. Era kyekiri kyenkulaze mu Yokaana 8 essula ya 3 n'olunyiriri Yokaana 8 3 mpaka ku 3 mu 2. Ekikolwa ekyo kyali kya Kristo yakiragira abayigirizwa be. Bw'okwata ebigambo bya Kristo obeera muyigirizwa we omutuufu. Akati ebyo Kristo bye yatuyigiriza bikakasa nti oli muyigirizwa wa Kristo Yesu omujjuvu. Naye ng'omaze okubatizibwa n'okulokoka n'okwatula n'otandika okubuulira ekigambo ekiramu. Naye tojja kubuulira kigambo nga tomanyi bigambo bye ebyo ebiri mu kitabo ekitukuvu oba ebiri mu ndagaano empya oba mu Gospels oba mu ndagaano enkadde oba mu kitabo eby'amateeka. Akati ekikolwa eky'okuba ng'osabira abantu nakyo kyakugondera kiragiro kya Kristo nga bwe kiri mu Matayo 10 n'olunyiriri olusooka. Tulaba nga Kristo ayita abayigirizwa 12 n'abawa obuyinza ogobanga baddayimooni, emizimu n'endwadde enkambwe. Oba mukitegedde kati naye bw'ofuuka omuyigiriza wa Kristo Yesu okola ebyo osobola n'okukola obubonero obusingako awo kubanga buli omu alina level ey'okukkiriza. Naye kimanye omala kwatula na kulokoka so omuntu asazeewo okutuukira mu maaso ga Mukama ebyo by'olina okukola. Kakati emyoyo emibi ojja gigoba, endwadde enkambwe ojja sobola kubigoba, naye nga byonna by'okola olw'okukkiriza okungi kw'olina ojja bigoberanga mu linnya lya Yesu Kristo. Oba buli ky'onaakolanga ojja kituukiririzanga okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi omwana wa Katonda omulamu. Twongere okumanya tutuukirira tutya mu maaso ga Mukama. Kaakati igwe okugenda mu maaso nga ogondera Katonda n'ebigambo bye n'amateeka ge n'okuwulira okuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu, awo obeera onyweredde ku kkubo ery'okulaba nti otuukira mu maaso ga Mukama. Ebigambo Kristo Yesu bye yatuyigiriza bibeera bikuleetera okuba ng'otambulira mu bulamu Katonda bw'akwagala okutambuliramu. Era obeera osaanidde okuba ng'oyitibwa omwana wa Katonda. Naye tojja kuyitibwa mwana wa Katonda nga tokkiriza Kristo Yesu okuba omulokozi wo. Era nga bwe tukiraba wali mu Yokaana 3:15-16 nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu Yesu Kristo nti oyo yenna amukkiriza abeere mulamu aleme kubula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Oba okitegedde? Akati olwaleero w'oluganda mpuliriza, sigala ng'oli focused bulungi, sigala ku mulamwa, beerawo oli ku mulamwa ogwa Katonda. Awo Omwoyo Omutukuvu Katonda gwakuwadde oluvannyuma lw'okubatizibwa n'okukkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi wo ajja kuba akulaga ebirala ggwe by'osaanidde okukola. Naye tobeeranga awo n'ogamba nti oyagala okubuulira nga muwanguzi bw'abuulira, nti oyagala okwogera eby'amanga muwanguzi bw'abibikkulirwa. Buli omu alina basket of information oba omugugu oba obubaka oba obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakuteekeramu mu nsi eno ey'abalamu. Awo Katonda ajja kubaawo Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu ajja kuba akubikkulira ggwe by'osaanidde okukola. Okitegedde? Era ajja kuba amatiza okuyaayaana kwo nga Katonda bw'ayagala otambule mu nsi eno ey'abalamu. Oba okitegedde? Kubanga Omwoyo Omutukuvu yatuyigiriza, yalumiriza, ate ye mu budaabuzi waffe, ye waali okutuukiriza buli kimu. Okitegedde?
Kaakati ku mulundi guli omulala abantu bonna abali mu nsi nga batambula wamu n'omwoyo omutukuvu be baana ba Katonda, kubanga bwe kityo bwe kyawandiikibwa mu Baluumi 8:14 nti abo bonna abatambulira mu mwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Oba okitegedde? Kaakati naawe yaayaana okwambala amaanyi ag'omwoyo omutukuvu ng'okola ebyo bye nsoose okukubuulira muka odiyo akasoose ogasseeko na wano wentuuse nti naye abo bonna abatagoba omutima gwabwe kulemerako kulaba nti no bakola ebigambo omwoyo omutukuvu byabagambye, abo babeera baana ba devo. Oba mukitegedde? So twewala okufuuka baana ba devo olwaleero nga tunoonya obulungi bwa Katonda okuyita mu kubuuza omwoyo omutukuvu oli yatuweereddwa nga tumaze okubatizibwa. Oba okitegedde? So tugende mu maaso nga twongera obulungi bwa Mukama, kubanga Bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya, nga bwe kiri mu Koseya 4:6. So twambala amaanyi n'okumanya n'okutegeera, era nabagambye mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera, era ne mbagamba nti bwe tulimanya amazima n'amazima gatufuula baddembe. Baluumi 8:32. So olwaleero twambala amaanyi tutegeere Katonda by'ayagala, bye tuba tukola tubigoberere, tubinyweze, oye muntu agenda okubeera perfect mu maaso ga Mukama. Then bw'onaatuuka mu ggulu ojja kwesanga ng'erinnya lyo mu ggulu gye riri, kubanga oze weegendereza ng'otereeza amakubo go. Nabagambye okulokoka kwe kutuuka mu ggulu n'olaba ng'erinnya lyo mu kitabo eky'abatukuvu gye riri. Kiri ekitabo ekiwandiikibwamu abalamu be bakkiriza Kristo Yesu ne balokoka, naye abafu be bagaanye Kristo Yesu ne bagaana okulokoka. Mukama ayongere obaluŋŋamya era mbabikka mu musaayi gwa Yesu Kristo buli awulidde obubaka buno olwaleero obw'okulaba nti tutuukirira tutya mu maaso ga Mukama. So tutuukira mu maaso ga Mukama nga tuyita mu kukkiriza enjiri ennamo. Bwe tumala okugikkiriza oba the gospel of Christ n'ogikkiriza n'osembeza Yesu Kristo n'oyatula ebibi byo n'omala ne weenenya n'okkiriza n'oyatula n'akamwako, olumala n'obatizibwa. N'oyatizibwa bw'obatizibwa ozaalibwa mu mazzi, then bw'omala n'ozaalibwa ne mu mwoyo, oteekebwako emikono. Bw'omala okuteekebwako emikono n'olyoka ofuna omwoyo omutukuvu n'otandika okukwata ebigambo Kristo bye yatuwa oba Mukama Katonda byagadde oyogere, n'oyita omwoyo omutukuvu oyo n'akuluŋŋamyanga n'otandika okubuulira ekigambo eri ensi yonna. Bw'omala okubuulira n'obatiza abasigadde nabo n'obatuma okugenda babuulire enjiri ennamu. Naye ng'ekyo kyonna kikolebwa ku lw'okussa ekimu mwoyo omutukuvu. So n'olwaleero abadde yasagaasagana nga wabuzaabuzibwa, olwaleero omwoyo omutukuvu avuddeyo okuluŋŋamya. Kale Mukama abeere nammwe abasigadde mwenna, mbagala nnyo mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi, omwana wa Katonda omulamu. Emirembe gibeere nammwe. Nkyali omuweereza wa Mukama, mwanguzi Jacobu, omusajja yagana okukolera Sitaani n'obwakabaka bwe, n'ensalawo okugobera amazima ag'okuba nga nnoonya Katonda omulamu, kubanga yekka we wali essuubi okuyita mu Kristo Yesu n'okuyambibwako omwoyo w'omutukuvu. Kale emirembe gibeere nammwe. Amiina era amiina. Ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748953 Tukyali ku mulamwa ogw'okumanya ti omuntu atuukirira atya mu maaso ga Mukama ku lukubo ery'okutuuka mu ggulu. Kakati kano ka part 3 tugenda kulaba omuntu n'ekikula kye ku nsi, asobola okubeerawo oba asobola okuba nga takyaliwo naye nga mwe mulaba waali. So kakati omuntu aliwo mu nsi y'oyo asazeewo okutuukira mu maaso ga Mukama. Naye oyo avuddewo ku nsi y'oyo yasalawo okukola ebibye, Sitaani n'eryoka emuwamba. Naye kale tugenda kukiraba tutya nti omuntu asobola okubeera ku nsi kuno kwe tuli naye nga mumulaba waali naye nga taliiwo. Lwaki? Olw'obujeemu buli. Yajeemera Kristo n'agaana okumukkiriza, nanti yagaana okutya Mukama n'okutegeera kwe kwonna. Ti omuntu abeera ku nsi kuno naye nga ye bwe mumulaba is a replacement
oba baamuteekako dda omulala. Omuntu asobola okubaawo nga ye muwanguzi Jacob nga mulaba atambula, naye nga mwattu si ye, nga ye mulimu kulooni ye. Nga sitaani yagenda mu magombe, bwe yamulaba nti yali musajja w'amaanyi, yali mukazi w'amaanyi, n'amugyamu fotokopi emufaanana, n'agyambaza amaanyi aga dayimooni, n'alyoka agisindika mu kino kye mulaba ku nsi. Ne mulyoka mulaba omuntu eyali alina amaanyi ng'abuulira enjiri, ensi n'eyuuguuma, nga ku luno yakuba abali mu kubuulira enjiri ku katuuti. Oba mukitegedde ab'emikwano abampuliriza, kijja kitya? Kaakati ovaayo n'otandika okubuulira enjiri, ovaayo n'otandika okugoba emizimu, ovaayo n'otandika okubatiza abantu ng'obayita okudda eri Katonda mu bwakabaka obw'omu ggulu, ng'oyagala, ng'osonyiwa, ng'osabira, ng'oyamba. Sitaani n'etandika okusoma. Kati bw'emala okusoma ekusindikira nga tennaba kusoma, sitaani ekusindikira monitoring spirits. Bwe zimala ne ziwa information badayimooni ne batwala information ewa sitaani. Sitaani n'alyoka agamba ti kaakati kano akasajja oba akakazi kano tugenda kakolamu fotokopi yaako etya. Tasobola kukola fotokopi oba kulooni ekufaanana okuggyako ng'okoze bino. Abadde akusindikidde omuzimu omubi n'ogukuba mu linnya Yesu faya ne gugenda, n'akusindikira ekitambo bidayimooni n'obikuba mu linnya Yesu ne bigenda, n'akusindikira ba agenti nga bambadde omubiri n'obawangula kubanga olina omwoyo omutukuvu akulabula. Then bw'omala ne sitaani naye mwenyini n'agolokoka n'omugobera mu kigambo kya Kristo kye yakuwa. Kati olumala sitaani ng'addayo ng'agatukoze tutya? Ng'alyoka asindika ka image akakufaanana ke bayita clone of your personality. Kati gwe bw'obeera gwe muwanguzi Jacob nga mu underworld bakolayo ka muwanguzi kakizikiza nga kambala amaanyi ga dayimooni nga kajja kakwerippako bwetu nga katandika okwepimamu. Bw'ogenda okubuulira enjiri nga kakusiikiriza, bw'ogenda okubuulira enjiri nga kakuleetera okwekya, kakuleetera ebintu ebiri opposite naye nga gwabyekola. Oba okitegedde kaba ka kulooni nga ke bakusindikidde. So kaakati mu nsi y'ekizikiza obwo obuntu obwo buvaayo ne bujja. Ojja kumbuuza nti gwe wakalaba otya? Kituufu nakalaba kubanga nalimbaddeko awo nga nwanagala n'ebizimu nabagambako sitaani yajjira mu fomati ey'omusota ne dragoni ne mala ne muwangula kubanga nakozesa amaanyi ag'ekigambo n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Then oluvannyuma n'ebidayimooni ne bijja n'ebirala. Oluvannyuma sitaani nagenda okulaba asindisa ekintu ekirimu embeera ng'eddoboozi lyange. Ne ngamba ate kaakati natandika ddi okwogera mu distance, kumbe ka kulooni koogera. Bwe namala n'ekibikkulirwa omwoyo omutukuvu ne nkakuba faya ne kamala ne kagenda. Ebyali wabbali abwe nabyo ne bigamba nti sekate yeekubye. Okitegedde? So nga ate ebiseera nali siitibwa sekate, wabula byo kali ka kulooni kajjanga nze sekate oli omukyafu omuzibu oli. So kali kazze ne ideology okunnyambala nzire mu ntamirukuke nkole ebitasaana kubanga ko kaali kateekeddwamu memories ez'okunsindikamu kino kubanga kaali kanfaanana. So naawe ali eyo ng'olina ky'osabidde ebbanga ddene kiganye, yita omuliro gweyambaze ogambe neetekako omuliro, nyambala omusaayi gwa Yesu okunnaazaako ekyo ekiri ku nze kirinako ekifaanana originalite yange kyonna kinveeko mu linnya lya Yesu. Kubanga gwe omuntu oli gino okuva mu ggulu, naye ka fotokopi ko kajja ne kaagala okwefaanaanyiriza naye kaba kambadde amaanyi nga ga dayimooni. Kakati missoni yaako ebeera yakusiikiriza oleme okutuukira mu maaso ga Mukama. Naye kakati akantu ako bwe kaba kazze osobola okekutulako okuyita mu musaayi gwa Yesu n'awamu n'amaanyi ag'omuliro guli ogw'omwoyo omutukuvu gwe waweereddwa. So kakati awatali kuziyiza sitaani, bw'oba tokategedde oyinza okulemererwa okukawangula, naye bw'oba okategedde oyita mu kwenenya. Bw'omala ne weenenya n'okasiba, bw'omala n'ogamba gwe kulooni ejjidde mu gwe fotokopi ejjidde mu origino yange ng'oyagala okunnemesa, nvaako genda nkusibye nkugobye mu linnya lya Yesu. Ojja kulabawo enjawulo ow'oluganda mpuliriza. Naye nga n'ekyo ka fotokopi bakakola gye kali oba eyo tekinologi sitaani agirinayo mu magombe, akasindika ne kajja okulemesa. So abadde takitegedde ekyo kitegeerere ddala. Naye bw'ogaana okutegeera nti ka kulooni kasobola okwesibako gwe kennyini ne weesiba wekka. Ky'ova olaba omuntu okwesiba yekka agamba nze endwadde yange, nze mundeke sirimu wange anettire,
nze mundeke etamiiro lyange okitegedde kwe kwesibira mu kintu ky'otalina kubeeramu obeera weesibisiza kakuloni nga kebasindise kakusiba so bwe kamala okusiikiriza ofa ate bw'ofa nga otiddwa kakuloni oba ng'ofiiridde mu buyinza obwa kakuloni akakusindikibwako ogenda direct mu magombe kubanga devil atuma daimoni nejja nekunona paka mu magombe. Kaakati awo yensonga lwaki devil agamba abantu nti nguza omwoyo gwo oba emmeeme eyo naye golooza emmeeme agigula ati kakati bw'amala okwambulako ekitiibwa kiri ekyo-originality nga akusindikamu kakuloni kano kakuloni nga kalyoka katambula mu mubiri gwo nga gwolowooza oli kwa live abakula abalowooza oli bulungi kumbe waggwawo dda. Kaakati abantu abo batunda emyoyo gyabwe emibiri gyabwe giba gitambula naye ng'ekiri mu bakoleramu ye kuloni yaabwe wabula kuloni yaabwe ebeera eyambadde amaanyi ga dayimooni era eyo kuloni ebeera eyina enkola ez'abadayimooni bonna naye lwakuba biba byefaanaanyiriza ggwe origino era mu nkola yo okuyita mu kufaanana ekyo Katonda kye yatonda ku nsi kyovula abantu basobola okulaba ng'otambula ne balowooza ye gwaliwo nti oyo muwanguzi wuyo abeera awo kumbe muwanguzi omutuufu baamuwambawo dda waliwo kakuloni kambadde amaanyi ga dayimooni. So kaakati ab'emikwano abamupuliza mwenenye kubanga muleme okuwambibwa bwe munaasigala nga muli awo muganya okwenenya ne kakuloni ko kajja kwewambira kamale bakusikire mu maanyi ga dayimooni yakawa amaanyi gaako lyoko waliwo otwalibwe mu nsi ey'ekizikiza. So olwaleero bayibuli egamba nti abantu bange babula olw'okubulwa okumanya. Kaakati olwaleero otegedde nkakasa omwoyo omutukuvu agenda kuyamba oleme okubula. Kaakati ekyo kisangibwa mu Koseya 4:6. So okuva n'olwaleero funa amagezi kuba twatandise tuga nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. So olwaleero funa amagezi oleme okubula. Kkiriza Kristo Yesu wenenye obatizibwe otandika okubulya ekigambo ekiramu osembeze Kristo onoonye ekigambo ekitukuvu nga kiva mu mwoyo mutukuvu osobole okutambula ng'oggumidde ng'oweereza Katonda awatali kusagaasagana. Ab'emikwano mbaagala nnyo era nkyali omuweereza wa Mukama Mwanguzi Jacob na buli bigambo byonna bye njatudde mbinnyika musaayi gwa Yesu Kristo Omunnazaaleesi Omwana wa Katonda omulamu Sitaani aleme okubibba n'amajeege bw'anaabisanganga n'agezaako okubitaataaganya omusaayi ogubyambadde gumukubenga amaanyi amangi abeere nga taddamu wadde obikwatako. Era nkyali omuweereza wa Mukama omusajja yasalawo babulira amazima n'obabikkuliranga ebyambikkulirwa. Era olwaleero eyo topiki yaffe nti omuntu otuukirira otya ku lugendo olw'okulaba nti onywera ku kkubo ery'obutuukirivu era ojja kutuukira okuyita mu ebyo byenkulaze. Tegeera ebyama ate otegeere n'ebyobwakabaka oby'omwoyo omutukuvu gyava mu ggulu osobole okulaba nti otambula bulungi ng'oggumidde nga toliko kutaataaganyizibwa. Kale omwoyo wa Mukama abeere nammwe ayongere obbaluŋŋamya n'omusaayi gwa Yesu gubabikkire ddala amaanyi amabi agabazingako balemesa okumanya amazima n'okugagoberera gabaveeko olwaleero mu linnya Yesu Kristo Omunnazaaleesi Omwana wa Katonda omulamu. Sigadde n'omuweereza wa Mukama Mwanguzi Jacob omusajja abaagala ennyo era ng'asaba nti mwenna mulokoke mugende mu ggulu. Amiina. Emirembe gibeere nammwe. Amiina era amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.